Yes, alright, tuba tusimbudde. Kakati nno ebya Speaker Anita Amongo, Speaker wa Parliament w'eggwanga Uganda, kandibanga kabikkuse kaweddemu. Omanyi Omuganda alina olugero olugamba nti muggula bifulukwa lumu oliggula ekirimu omuntu. Speaker Anita Amongo azze yeegalabanja, azze aspendinga omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi ogw'omubi bw'omusolo nga mpawa mukuba ku mukono ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati nno wuliriza lwaki ku luno Speaker Anita Amongo, Speaker wa Parliament w'eggwanga Uganda, yandibanga ali mu kattu. Ogambye bukyanga ggula bifulukwa ku luno yagguddemu ekirimu omuntu. Byonna abikoze okujjukizaamu ku bingi ennyo byazaakola Speaker Anita Amongo mu ngeri y'okusaasanyamu ssente z'omubi bw'omusolo. Tujjukira bulungi nnyo amaka ge aga Speaker Anita Amongo agali e Bukedya agabalibwamu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ez'omubi bw'omusolo ezatotomoka. Gali amaka wali olowooza nti Speaker Anita Amongo azimba lubiri lulamba, era buli abagendayo okukyalira amaka gano bagenda ne bagatunuulira nga balinga balambula museum ng'omukwano gwange ali eya ampuliriza. So kino tekikwewuunyisa kubeera nga Speaker wa Parliament yakoze ekivve ekirala ekyokusaasanya ssente z'omubi bw'omusolo, watali wadde kwekubamu ku mutima, watali wadde kwekuba ku mukono, wabula n'agenda mu maaso n'ekikola kino eky'okujaajamya ssente z'omubi bw'omusolo. Kakati nno nga bwe nkugambye bukyanga lubanga lwa mmindi ku luno kabikkuse. Lwaki? Wuliriza. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza bw'atanatuyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ntegeeza mmwe abali e Qatar, Oman, USA, abali mu Germany, abali mu Saudi Arabia, abali mu Qatar, mwenna nammwe abali ku mulwana e Kenya, mukola kyamaanyi nnyo okujja ku mayengo gano aga Yugi Update Civic. Mwe bali kubeezaawo mukutu guno. So nga bwe ntwala obudde ne mbatumirako, kimanyi obudde bunaatuganya, nja bayitaayitamu mbayiseeyiseemu awo ku ggaali, then n'oluvannyuma tunaaba tweyongerayo. Kakati tuze tulaba amawulire gano nga gasaturatinga okwetooloola eggwanga lyonna ku social media, era kyenkana 80% ku bannayuganda bategedde ku expenditure eno eyabaddewo, era bategedde nga Speaker wa Parliament Anita Amongo bwe yaguze emmotoka ebalirwamu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi, ng'ovudde ku mmotoka zino z'abadde agula ez'okwonoona n'okudiibuda ssente z'omusolo, ng'ovudde ku nnyumba ku maka gali kwoleka ge yazimba era ng'akozesa ssente z'omubi w'omusolo nga bwe nkugambye, okw'ossa ne assets eziri emitala w'amayanja ezitamanyikiddwako mayitire naye nga kiwanirizibwa nti gye ziri era za Speaker wa Parliament Anita Amongo. Njagala owulirize. Kakati yaddidde obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi obuwera mu buwumbi 3 n'agenda mu maaso n'okugula ekika ky'emmotoka ekimanyikiddwa nga ekya Rolls Royce. Kino nno ekika kino kyekika ekisinga oba ekimanyikiddwa nga ekisingayo ssente mu nsi yonna oba okuba eky'ebbeeyi. Wabula njagala ompulirize, lwaki gano gakoze amawulire ng'ate akoze ebintu ebinene n'okusinga wano, kati bwe kikolera amawulire we wano. Bugambye bukyanga ggula bifulukwa, kuno yaggudde ekirimu omuntu. Speaker Anita Amongo, twogera ku Speaker wa Parliament w'eggwanga Uganda oba w'olukiiko olukulu wano ssetteesezo mu ggwanga Uganda. No, tulaba nti no General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, bano nno gubasaza mu kimu nga mbazzi era banywanyi nfanfe. Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba, ono toyina ky'omugamba ku Anita Amongo, naye ku mulundi guno gwokka yavuddeyo ng'alaga ekintu ekyakoleddwa teyasanyuse nakyo era si musanyufu. Kino nno kyamuwalirizza okukwata n'awubayo olubi lw'ekigere ku kibanja kye ekya Twitter, n'agenda mu maaso n'okukomentinga ku nsonga eno era n'agenda mu maaso n'okulabula. Kuno tekwabadde kukomentinga wabula kwabadde kulabula. Era ssaawa yonna Speaker Anita Amongo abadde ali mu kuwera ennemba na Nobert Mao okubanga bavuganya ku kifo ky'obwa Speaker, era bazze basikaŋŋana omuguwa era ku bano ababiri era bataddewo great confusion nga bannayuganda munnayuganda yenna ali eyo toyinza kuteebereza ani ayinza okubanga asongebwamu olunwe eri omukulembeze w'eggwanga gwe babalonda, kubanga otunira Nobert Mao munywanyi nfanfe wa Yoweri Kaguta Museveni. Speaker Anita Amongo byakoledde gavumenti ogiteeka mu buyinza n'ogisigazaamu n'ogiremezaamu akoze kamaala. Era ensonga ezimu by the way zasinziirirako okubeera nga ateeka gavumenti mu kattu nti tebamujja ku kifo kya Speaker alinga eyakipatana olw'ensonga nti ono akoze kyamaanyi nnyo bukyanga ajja mu Parliament
okunyweza nakyemaliro ono okubanga yesigaliza mu buyinza era abanna NRM bonna ono bamwenyumirizaamu ng'ejja epangise nti y'omukyala abadde mu kifo ky'obwa sipiika n'afuba nnyo okulaba nga NRM agikubira paasi era kati tulaba neno sovereignty bill eyayise n'aggamba kino kyakulwanyisa kya gavumenti kiyaweesa ekigenda ogiprotectinga ogiremezaamu buyinza bino byonna bye bakola kati ngano sovereignty bill ebyalimu byonna byonna mwabiraba ng'egenda maaso n'okusilensinga ba activists ba advocates aboogera ku nsonga eziruma bannayuganda oba okucriticizinga ku ebyo ebikyamu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa gyagenda maaso n'okukola emmotoka sipiika wa parliament gye yaguze nkiddamu emmotoka sipiika wa parliament gye yaguze n'agambye ebalibwamu obutitimbe n'obutitimbe obw'ensimbi sente ezibalibwa mbuwumbi nga 3 n'obugwamu eza wano mu Uganda. Emmotoka eno eri ku new model 2025 era erimu buli kimu eky'okwejaajaamya buli kintu kiwandiyagadde nga omanyi omuntu ng'asaasaanya ensimbi etali wuwe kiyandiyagadde sipiika Anita Amongo emmotoka eno mwekiri kakati emmotoka etaddewo debit reactions bagenda mu maaso n'okulaba okulaga accountability ey'emmotoka eno mu kaseera ng'eggwanga liri mu katyabaga bino byonna byandikoleddwa naye nga munnansi tanyigirizibwa naye ekyewuunyisa abantu bano bagenda mu maaso n'okusaasanya ssente z'omubi bw'omusolo ssente z'omubi bw'omusolo gwali oyinza okuba tokitegeera ze ziva ku buli kintu ky'ogula ekigula obuwanana mu Uganda ne bakuggyako akasente ako ne kagenda mu nsako y'eggwanga Uganda ze ssente z'omubi bw'omusolo ssente ezo ziba zina kuyambako bino ebintu wammanga ziba zina kuyamba gwe munnansi okulaba nga weeyagalira mu ggwanga lyo nga batumbula ku byenjigiriza ku byobulamu enguudo nga zikolebwa ku byenkulaakulana nga naawe obeera musaale mu byo kati ze ssente zino ez'omubi bw'omusolo z'osasula ziyamba kulaakulanya ggwanga naawe omuntu atayina kyoli mu ggwanga osobole okubeera nga weeyagala naye bukyanga Uganda efuna bukulembeze wansi wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuva mu mwaka ogwa 1998 wali 1996 ebintu byakyuka ebintu bye basangawo byennyini baabijjawo so ate ebyabo bibalemye okuteekawo watunuuliranga ebbeeyi y'ebintu okugeza nga natural resources eziri wano mu Uganda okugeza nga products ne resources zetukola okuva mu natural products zano mu Uganda zandibadde za layisi ogeza nga amazzi tugafuna wano ogeza nga amasannyalaze damu zituziina tugabako n'ebunaayira okitegedde ekintu ekyo byandibadde byebintu ebisembayo okuba ebya layisi mu ggwanga era nga munnansi abyeyagaliramu era nga munnansi yeeyagalira mu ggwanga lye naye bukyanga gavumenti eno ejja mu buyinza ebintu byayongera bwongezi kuduumuuka kulinnya ebbeeyi y'ebintu ng'erinnya bulinnya kyokka tebakomye okwo abagenda mu maaso abatula mu kakiiko akateeseza eggwanga bayite ba cabinet ministers abalondebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa ndowooza era kino kijjayo nnyo amakulu ensonga lwaki abalonda n'aggamba bano tabalonda olw'okuba nti nno bwe bagenda okusalawo enkulaakulana y'eggwanga ya Uganda bagenda okuteekawo embeera ey'enkyukakyuka mu Uganda wabula abalonda lwa on the one purpose kubeera nga basobola okukuumira gavumenti eno mu buyinza y'ensonga emulondesa bano ba cabinet minister era todde eyo n'onenya minisita kikyateekeddwa okukukolera ebyo tabimanyi baamulonda kusaavinga muntu ogwo Mwami Yoweri Kaguta Museveni kakati bwe bava okwo ne bagenda mu maaso n'okujaajaama ssente z'omubi bw'omusolo kyokka eno omusolo nga bagongezza ne tulowooza nti no kale bagongezza waliwo ekigenda okyukamu mu ggwanga nti oba waliwo ebintu ebigenda okuba nga bibadde wansi ne birinnya ku standard waapi wabula ssente zino zigenda mu ba cabinet ministers saako n'abo Mwami Yoweri Kaguta Museveni baba basonzeeko okukwata ebikutiya n'ebikutiya bya ssente kyekino Joel Sonyonyi kye yali ayogerako nga ye leader of opposition yalina okuba nga member mu parliamentary committee akakiiko ako akatuulamu naye enfunda nnyingi zeyeemulugunyiza aze yeemulugunya nti tatuulangako akakiiko kano katudde enfunda eziwera naye kyewuunyisa ye tebamusamunali nga tebamuyita ogenda olanga bayisizaawo ebiteeso ogenda olanga bayisizaawo ssente mu budget agamba nti ebigendererwa bya gavumenti birala nnyo ku bannayuganda era mmwe abakyabulievinga nti gavumenti yammwe egenda bakulaakulanya muve mu bwavu ekyo mwerimba kubanga obubonero bungi gavumenti bwebalaze nti teri wamu nammwe olw'okwejaajaamya kwegenda mu maaso n'okukola
Gavumenti yo kati ekintu kyefaako si ku ggwanga liyimiriddewo litya libeddewo litya enkya bannayuganda muli mutya oba mu byobulamu byenjigiriza eggwanga yaffe Uganda terituswaza ekyo baakivaako dda era obanga gwe mulamwa gubalirizaamu NRM awo yavaawo dda wabula yo kati ekintu kyefaako era ne kyesinziirirako kye kino yeefa kwenywereza mu buyinza ekintu kyonna kyonna nga kibasigaza nga balina obuyinza ekyo kye bateekako ennyo essira era bwe battirako n'omuntu ky'oba olaba ab'opposition battiddwa nnyo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa olw'ensonga n'obo bakutte ku kinyusi enfunda nnyingi kasita bateeberezaamu buteebereza nti nno oyo asemberedde okubanga ayagala bajjako oyo nga bamuggyawo baana bangi badetaininze baana bangi ababuziddwawo ne gavumenti yaffe eno oli ku UG update civic osinziro bango otuwuliriza nyongera okujjukiza gwatannatweyungako nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako tukyagenda mu maaso ensonga etuleese wano si lwakubanga tunnyonnyola bino byonna newankubadde tulandaze nnyo tulina okukumanyisa obuwonvu n'obugga olabe osobole okumatira kitugenda mu maaso n'okunnyonnyola kakati ssaawa zino ebyo obiwulidde naye lwaki nkugamba kati nti Speaker Anita Amongo ku luno yaggudde ekifuluko ekirimu omuntu yaluggulidde ku ppata ebyo byonna bye nkunnyonnyodde bizze bikolebwa era Speaker Anita Amongo nga wabiteekamu enkokola era gavumenti ya wano ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tejja kutoma agikoledde nnyo ebintu kamaala ebitagambika omuntu byeyandiswadde okukola n'agamba nti nno naye bannange newankubadde kibampadde ssente kino kankireke kannumirirwe eggwanga lyange Speaker Anita Amongo ebyo anaaba ensonyi takikoze era ye mukulembeze ajja okubeera nga alankingi bw'okuba nga talina kyagasiza ggwanga okuggyako parliament gy'atuddemu tagibaddemu nti okuba bannayuganda parliament eteesezza ebiyamba bannayuganda bye baganyulwamu wabula ebiyamba bo nga baba bali mu cabinet ministers ba cabinet ministers abatula kakiiko ka cabinet eya Yoweri Kaguta Museveni tukyagenda mu maaso kaakati lwaki abalugulidde ku pata Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'avumirira ekikola kino era n'awooninga mu statement ze z'akoze oluvannyuma lw'okukola statement ku social media Muhoozi alaze okufaayo n'okunyolwa ku kyakoleddwa Speaker Parliament Anita Amongo n'agamba bannaye kino kiyinzika kitya agamba kiyinza kitya okubanga omuntu asobola okuspendinga expenditures ezo zonna n'aspendinga omutirimbe n'omutimbe gw'ensimbi omukulembeze ali mu gavumenti mu kaseera kano miliyoni z'abantu za ordinary Ugandans nga bali mu kustragolinga baavu tebalina mirimu era balaakinga basic services mu ggwanga lyattu Uganda kakino kono kankigambe Speaker Anita Amongo twali yamubeddeko na buzibu bonna singa ssente ezo yazikutte oba n'akolamu project n'akolamu factories industries ezisobola okuprovidingawo business opportunity mu bannayuganda n'omanya nti nno kale ku gundi ku asset gye yataddewo bannayuganda kyenkana ngayo 300 be bagenda okuyiika mu asset eyo bafune emirimu abadde tebalina mulimu yandibadde ayongerako ggwanga naye eno Rolls Royce gye yaguze terina kyeyongera ku ggwanga Uganda okuggyako ye ng'omuntu kati Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force abuuza nga bannayuganda basitaavinga basitwagolinga baavu tebalina mirimu okimanyi nti bano abasajja nabo bamanyi okuddawo ne babifumiitiramu ne bagana ne bannange okimanyi nti betufuga tebalina mirimu naye nga tebasobola kukwata n'abansonyi mu maaso ne bateerawo bannayuganda emirimu ebigenda mu maaso mu Uganda tulowooza nti babiraba buli kimu bakiraba buli kimu bakimanyi naye babavaako dda bakola bibayamba ate kakano akaseera banaatera okuva mu buyinza balyako byabwe balyako ttaamu egenda kati tosuubira gavumenti eno okubaako ekintu kyekolera gwe munnayuganda oba okukulowoozaako wadde n'akamu kitegedde ekintu ekyo era oluvannyuma lw'okwogera ebyo nga bannayuganda balakinga basic services ebyenjigiriza bitono amalwaliro matono era eno komenti gye yakoze Muhoozi Kainerugaba yatrakinze nnyo bannayuganda era ku social media era neekumibwamu nnyo omuliro ng'eringa eraga nti nno Muhoozi ke kaseera atekinge actions n'accountabilities ku corruption eri abakulembeze ba officers abali mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga mu bigambo byagamba waati
Despite being a president's son of Yoweri Kaguta Museveni for 52 years, nga ye Muhoozi Kainerugaba agamba ng'ogyeko kubanga ndi mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni, emyaka gye mmaze ku nsi 52, nze gwe mulaba situulangako mu Rolls Royce, era sisuubira nti nno ba ne kitange yali agituddemukko. Bwategeeza mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa ng'alinga eyeewuunya, ng'era ng'alinga akola remarks zino ng'akola indirect question, ng'alinga abuuza kijja kitya omuntu omu ku ba government officers asobola okubeera ng'ali mu busobozi obwa affording ekika ky'emmoloka ey'ebbeeyi weeti eri luxury ennyo, kijja kitya nga nze omwana wa president Muhoozi Kainerugaba nange sigituulangamu. Mumanyi ebbanga lye neegombye otuula mu mmoloka ng'ezo, naye mwali mwebuuzaako lwaki nze Muhoozi Kainerugaba situulanga mu mmoloka ng'ezo. Kino nno kawaddewo akaseera ak'okuwuniikirira n'okusiriikirira omutabani w'omukulembeze w'eggwanga ayogera. First son teyakomyeko, yagenze mu maaso n'okwongera okukkaatiriza ku by'obufuzi ng'ayogera ku kibiina kye ekya PLU ng'akakasa nti paaliyamenti budget gy'eyina okubeera ng'eridyusingibwa, nti olwo ssente ezisinga zisobole okuba nga ziteekebwa mu bintu ebirala, nga ziteekebwa mu kuimpuruvinga okusitwagolinga kw'Abannayuganda okugenda mu maaso, okuggyawo Abannayuganda poor communities, bateekewo amazzi amalungi mu communities, amasannyalaze, abantu babazimbyeko ku mayumba amalungi. Muhoozi Kainerugaba y'ensonga gye badde asuggestinga, naye bino byonna yabyogedde oluvannyuma lw'akamotoka kano. Motoka kalabika okuba nga kamulumye, kubanga Muhoozi Kainerugaba tukimanyi bulungi nnyo si muntu eyandivuddeyo n'atandika kulumirirwa Bannayuganda. Enfunda tuziwerako tuzirabye. Muhoozi Kainerugaba ali so rude bwannansi, naye waba yavuddeyo n'akola komenti ng'eno tukakasa bulungi nnyo Sipiika Anita Among yonna yonna gy'ali gambugumye. Eno emmoloka yanimufuukira akayinja mu ngatto, yanimufuukira akabiga, era wenjoge yamuleetedde dda akabiga. Wate n'ayogera ki n'aleka ki? Oli ku Yugi Update TV nnyongera okukujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati nno okusinziira ku bigambo bya Gen. Muhoozi Kainerugaba okugenda mu maaso n'okufuuka singa. Era Muhoozi yagenze mu maaso n'okutwala endowooza ye ng'agamba yandirowoozezza ekintu nga kino mu kifo ky'abakulembeze abali mu buyinza, mu kifo ky'abakulembeze okwesulayo gwa naggamba ne batandika kubeera nga beegulira bintu bibamulisanga bo bye balinamu personal interest eby'okwejaajamya, banditutte obuvunaanyizibwa ne balowooza ku Bannayuganda be basaavinga, ne balowooza ku bintu ebiyinza okujuna Bannayuganda, ne balowooza ku ddembe lyabwe ne kubeerawo kwabwe enkya, nti essanyu lye balina kati lireme kusaanyizibwawo olw'obugagga bwabwe, olwa personal interests balina, ne bagenda maaso n'okukola ebintu ebiganyulwamu Bannayuganda abakulembeze, kubanga ssaawa zino be batudde ku mmeeza ey'amagulu asatu etwala Uganda mu maaso. Naye omukulembeze wabanga asobola okuvaayo ne yeejaajamya nga talowoozezza ku kubeerawo kwa Uganda nkya, ekyo Muhoozi Kainerugaba agamba kiba kimwewuunyisa. Era n'agamba mu bigambo bye, I cannot support corruption, sobola kuwagira buli bwanguzi. Era Muhoozi n'agenda maaso n'okustatinga n'agattako ng'agamba nti obulamu bwe agenda kubeera nga his life to help secure peace in Uganda and wave that the country would never be taken by the thieves. Nti omulumu gwe gw'ayina kwe kulaba nga eggwanga lino litambula mu mirembe eri Bannayuganda. Era n'agamba nti eggwanga lino leme okutwalibwa ababbi, leme okuba nga litwalibwa amayengo g'ababbi, era ng'agamba obuli bw'enguzi agenda bukwatako kannabwala. Era tagenda kwesisigiriza muntu yenna yenna anaakwatibwa ng'abadde yeenyigidde mu buli bw'enguzi. Bibadde bigambo bya Muhoozi Kainerugaba, zo zonna zonna points abadde azoogera, naye ng'agenda maaso n'okukanga Speaker wa Parliament Anita Among. Tukyeyongerayo gwe mukwano gwange. Kakati nno already ebigambo byakoze byakuliyetinzeewo that tension.
era mu byobufuzi bigenda bisaturatinga. Kubanga kino kiraga nti nno Muhoozi Kainerugaba atagetinze abamu ku bakulembeze mu ggwanga Uganda. Naddala ng'abamu bagenda maaso n'okuwagira ensonga ya Muhoozi Kainerugaba olw'okwogera eri public eri abo bagenda maaso n'okuspendinga n'abeenyigira mu buli bwonguzi. Era n'abamu nga banyokoddwayo n'okulumizibwa okuteekawo enjawukana mu bufuzi naddala mu ggwanga Uganda. Akati no kizze oluvannyuma lw'Abannayuganda ogenda maaso n'okwebuuza lifestyle ezimu ku government officers ng'oggyeko okubeera nga ebyenfuna economy nzibu nnyo era tutambulira mu condition nzibu nnyo, nga tuweebuuza ba ordinary citizen okwetooloola eggwanga Uganda bagenda kubeerawo batya bano baba batalina ku ssente za musolo zibagabana. Ba political observers munnange batutte concern n'okufaayo ku nsonga eno bo bavuddeyo ne batwala omwaganya ne bagyogerako mu ngeri ey'omwanguka. Era nga bagamba nti okusinziira ku bigenda mu maaso, statement ya General Muhoozi Kainerugaba egenda mu maaso n'okusindika deeper signal era ne disagreement eri Bannayuganda naddala abo bali mu buyinza, naddala nga tugenda mu developing future politics. Abalala bakirabanga tempt ey'okuba nga yeepresentinga nga ye ng'omukulembeze era supporting okuteekawo embalirira n'okulwanirira misuse of public resources. Ng'ebyo tukyabitadde ku bbali era nga tukyagenda mu maaso. Njagala nkutegeeze nti oli ku UG Update TV osinzira okuba ng'otuuliza. Nga public debit ebyenfuna nga bigenda mu maaso n'okuyisibwa, oyinza okwebuuza naye omukazi mumuwaayiriza ebyenfuna bino ne ssente zino ennyingi weeziti bazijjawa? Kati tunuulira era weetegereze. General Muhoozi Kainerugaba azza kulitisaizinga ku nsonga za bannabyabufuzi oba abali mu buyinza abagenda mu maaso n'okukozesa obubi woofiisi zaabwe, nga bagenda mu maaso n'okukola money laundering, nga bagenda mu maaso n'okukola ebintu ebimu nga birina mu justice balina mu personal interest nga biyamba bo nga bo etukirabyeko. Kati omukyalo ono Speaker Anita Among era nga yatwala parliamenti, yatula ku lukiiko lwa parliament w'eggwanga Uganda nga ye chairperson. Okubeera chairperson wa parliament bwa ssetteesereze w'eggwanga Uganda kitegeeza oli involved mu bintu bingi, bu committees bungi bw'obeebeeramu era decision zonna ezikolebwa bwabeera omu ku bakola decision making mu biteesereddwa mu committee ezo. Akati waliwo ssente ezigenda mu maaso nga ziroolingirwa ku budget eya Uganda mu parliament, naye twagamba dda nti twakirabako nti si gwe mulundi ogusoose okulaba nga ebikolwa nga bino bibeerawo nga ssente zaallocatingibwa mu budget y'eggwanga Uganda nga nnyingi n'okusinga ku mulimu gwe zigenda okubudgetinga. Era twala obudde okinoonyerezaako tujjukira bulungi omwaka gwali gwa 2025 twalaba nga President Yoweri Kaguta Museveni kuno omulundi gwokka addamu okukoowoola parliament. Yali egenze mu kuwummula, abamu baali bagenze mu bibuga by'ebweru kulirakisingamu n'abakoowoola. Yabakoola n'abagamba ke kaseera mujje twogere ku nsonga eno. Nsonga ki gye baali bagenda okwogerako? Yabagamba alina kyatategeera nga budget eyali ekoleddwa nga ssente eziteereddwa mu bayitibwa ba locals nnyingi nnyo era nga President yeebuuza bano ba locals ssente zino zonna zigenda kukola ki? Ekyatumala enviri ku mutwe kye kino. Bagenda okudda mu parliament otuula nga ababaka abamu tebamanyi who are the locals. Era ne batwala obudde okusomesa ba members of parliament bani be ba local. Ne wabula bano nga baddira ssente zazina okubudgetingibwa okuwa ba locals nga baayongeramu ssente endala ezigenda okuba nga zibayamba okuggusa ensonga zaabwe. Kati kino Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali ayogerako ng'abuuza who are the locals, baani ba loko. Oli ku UG Update TV kosinzira obanga otuwuliriza. Kakati Speaker Anita Among bwe kabanga babadde banoonya ekintu ekiyinza omumunyeenya n'ensonga lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate Museveni alina enkola asitamala okukozesa enfunda eziwerako n'alaba ng'ofunye obukyayi eri bakyeruppe nga gwakuta.
tayagala kukozesa muntu gwe balinako kamulumulu naddala abo abazungu. Sanctions zonna ziba zibakuba Anita Amongo. Zino zandimuzaalira akabasa wano mu ggwanga lye kubanga gavumenti tesobola kibanga gambe ntya kibanga woolaba ebwe oba mu ttiimu y'omupiira oli n'agenda mu maaso n'afuna red card oba n'afuna yellow card. Omuzannyi wafuna yellow card ze nnyingi ku kisaawe kiba kiteeka ttiimu mu katyabaga era wandyekanga nga ne match ezizzeeko tazisambye. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni gitwale nga ttiimu y'omupiira ekyabulayo ekusamba emipiira emingi okuwangula ekikopo. Kakati bwe yagenda mu maaso n'okuzanyisa omuntu erede yaweereddwa dda yellow card ng'ate ennamba gy'asamba eri sensitive nnyo oba oli awo defender. Kati nga Anita Amongo ennamba gy'azannya mu ttiimu ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ye defender. Adefendinga ekibiina ekya NRM agezezaako defendinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati ensonga ng'eyo olaba nti nno defender adefendinga kati bamuwadde yellow card alina osigala ng'atema abasajja alina okudefendinga ekibiina. Ekyo olina okukola okumunoonyeza substitute atannafuna yellow card kubanga muyina ekigendererwa eky'okutuuka ku kikopo. Kyokka singa bamuggyamu ne bamuwa red card kiba kirala nnyo, kiba kiraga ekifaananyi ekibi eri ttiimu yammwe. Bwe gutyo we guli mu kibiina kya NRM. Kino kibadde kiraga ekifaananyi kibi eri ekibiina kino ekya NRM ekya National Resistance Movement. Bukyanga ayingira bukulembeze mu 1886 Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa azza favoringibwa ne ba speaker bagenda maaso n'okwapointingako bamuyirewo omubiri mu parliament asobole okubeera nga akalakata Uganda ne bannayuganda watali wadde kwesiikira kanyeebwa. Bikuyugi update civic osinzira okubanga otuwuliriza. Kakati speaker Anita Amongo kabikkuse y'ensonga lwaki olaba kati Nobert Mao alina okutandika okubeera nga ajaganya asambira mabega nga jjanzi kubanga enalabanga great opportunity ey'okupaasingawo omukisa gwe kubanga after all nga speaker parliament amaze okulabibwamu ebituli nti asobola okuyiwa ssente z'omubi bw'omusolo kubanga tukkirize batugane zino ssente tezirinaako mbalirira. Zino ssente tezirinaako mbalirira era mugenda nnoonya embalire yaazo temujja girabako. Oli ku UG update civic osinzira obbanga otuwuliriza. Nyongera mu maaso n'okutegeeza gwatannatoyungako nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako ddala butereevu. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga UG update CV. Mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo. Nga bulijjo olw'obudde tuba tugendako mu comment section yaffe okulaba abagenda mu maaso n'okuteekayo endowooza zaabwe. Ani ono Louis linnya eryo ligaanyi Sewambi newakubadde erinnya litulemye Loizi Awambi we bali kuteesa Bombusoni naawe obubaka bwo tubufunye we bali kuteesa. Mutegaya Dennis webale obubaka bwo bufuniddwa mwebale kuteesa bannange mwebale kuteeseza ddala. Katusiime Juli webale obubaka bwo bufuniddwa. Isaaka Asaaga waawe liri anti amanya mugagatta naye webale kuweereza so webale kubeerako. Josephine Nakanwaji webale kubeerayo. Olwakadde kamala okuteekayo bano ate abateese enkati entakera waliwo Katoni 187 webale kuteesa. Brian Evans webale kuteesa. Sylvia Dike nawe webale kuteesa. Badi Namara Forester webale kuteesa. So olw'obudde bannange munzikirize mbalekereko akatambi kano n'oluvannyuma tuneeyongerayo. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagala nnyo mweraba.